بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. abalaganyisa okubanga tujja kulaba ku bimu ku bitendo eby'omusomi wa rukuya oba ajjanjaba ettoko n'amajjini nga akozesa Qur'ani n'enkola y'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omujjanjabi omutuufu gwaligenze singa oba ogezeseddwa n'eddogo oba amajjini ennaku zino kiyitiridde buli omu avaayo n'abaloko bennyini beerindika mu kukwata ebitabo eby'eddogo bye bakozesa nga bagamba oli nti Qur'an kitawe eyalwala tabimanyi, oli buli kyasoma amanyi nti buli kigambo kyalwala kweyolera Qur'an ebirayo ntegeera nkyamu. Si buli Luwarabu lwonna lwonna Qur'an, luli lulimi ate si buli kitabo ekyatungibwa nga kyawandiika Omuwarabu ebeera Qur'an. Ngera bweri nti mu Kawarabu mulimu aboononefu ate era n'abakkiriza, ngera nene mu Baganda mulimu aboononefu n'abakkiriza, buli nsi yonna yonna n'Abazungu mulimu aboononefu n'abakkiriza, n'amajjini bwe gati mulimu amasiraamu n'agatali masiraamu. Kati twagala olwayo tulabe omujjanjabi akozesa rukuya, kubanga rukuya kati kyafuuka kya Luganda. Rukuya ye muntu okubanga bakujjanjaba nga bakozesa okusaba, nga bayita mu kusaba nga bakozesa aya n'edduwa ez'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye zeeyigiriza eziri mu Qur'an n'essuula ez'enjawulo gezanga suratul Fatiha, sura al-Hamd, sura al-Hamd, sura qul huwa Allahu ahad, suratul Baqara. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti senga omuntu esomera mu nju ye sitaani tegiyingira. Sura qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, ezo Nabbi sallallahu alaihi wasallam zijjanjabisanga nnyo bazzukulu be Hassan ne Hussein nga bwe bagenda okugira okwebaka azibasomera n'ebirala bifaananako ngeri. Kati tunoonya omujjanjabi omutuufu ali ku mateeka g'Obusiraamu. Ye muntu oyo ekisooka olina okubeera ng'oli mumanyi yirimu entuufu. Lwaki twagala omanye yirimu entuufu? Nti tobanga wayiga oyinza okuba nga wasoma naye ng'ate wasoma biri ebyasibwa ku bali bamalayika bye bajja nabyo ebyaliwo ku mulembe gwa Nabbi Sulaimaani alayhi salatu wassalaamu. Yirimu eyo ekyatambula, yirimu y'eddogo n'ebitabo gyebiri bingi nnyo. Sijja kugamba nti kitabo gundi kubanga ate oyinza okukemebwa okigendemu ng'ate kikyamu tekikkirizibwa. Kati baabiwandiika aboononefu abo, ate era n'amasitaani gaabwe gabibawa, amajjini ge beeyambisa gajja yadde nga tatambulanga kuva muno ejjini ne lijja limuleetera eddogo eryo olaba amakyamu nabo gaagala okufuna bakasitoma. Kati omuntu ajjanjaba omutuufu alina okuba nga alina yirimu entuufu, aqiida enzikiriza entuufu ey'Obusiraamu, wali itidaal, ate n'okubanga naye munnyini mulambulukufu mutebenkevu mu Busiraamu bwe, takyukakyuka, tagenda mu shirku, teyeeraguza, si mukozi wa bibi, wa makaarimul akhlaaq. Omujjanjabi oyo omutuukako alina okuba nga alina ebitendo ebirungi, alina empisa, wampisa nnungi, tama okukolagagamba, tawemulawemula. Ekigendererwa ki omujjanjabi oyo mutuufu? Musaadatu nnaasi, kuyamba bantu, wabula takinoonyaamu kukyeyambisa afunemu obugagga. First priority ye ebeera ku kuyamba ki bantu olw'ekizibu kino kye baafuna, ng'era omukowooze akuwola abantu okudda ewa Allah tabaraka wa taala naye waafaanana. Kigendererwa ki? Kiba kya kuwola abantu kubajja mu muliro, kubajja kubazeera
kitangaala. Kati ono kigendera kibe kyakutaasa abantu ebirwadde bino ebibaluma bawone mubeere mu bulamu obwesimisa. Kati tujja kutunula wano ku bimu ku bitendo eby'omuntu oyo inshallah obudde tusobozesa tujja kufunako nga 6 bijja tuma. Ekisooka al aqidatu salima, enzikiriza erina kubeera nga ntuufu. Alina okuba nga atongoza Allah tabaraka wataala, tamugatikako n'ekintu ekirala. Bw'omulaba nga mujjanjabibwa rukuya kyokka era akola shirika oyo muveeko, beero bye twogerako mukyamu. Alina okuba nga akakasa nti eno rukuya okusoma kuno ebigambo byasoma oba bisomera mu mazzi oba kubisomera awali omulwadde oba kubisoma namufuuwako, gonna makubo sababu makubo ge tuyitamu okuwona. Alina kyekakasa nti kino kyakola kkubo eriyinza okuwonya omuntu oyo. La yanfau bidhatihi, wabula si nti buli gwasomera alina okugira okuwona. Amakulu alina okufaananako omujjanjabi omusawo ono ow'eddagala ezzungu mu malwaliro. Alina okukola omulimu gwe gwalina okukola, wabula okuwonya kuba kwani kwa Allah. Nobuli kityo noono okusobe owa dduwa owa rukuya alina okukola nga kyakola amanyi nti Allah yalina okutuukiriza ekisembayo either ono awone oba aleme kuwona. Al-i'tidaal fi rukuya, alina okuba nga mwesimbu mu bujjanjabi bwe, nga akoma okukozesa Qur'ani n'edduwa ezo omubaka sallallahu alaihi wasallam ze yasomesa, tayingizaamu birala. Alina okuba nga yeesamba yirisi, si muwandiisi wa ziriizi mala kanogenda okeesibe n'okuwandiika ebigambo jimdalibe ebirala babiwandiika bukiika, ebirala babiwandiika buyimiridde, ebirala awandiika harufu emwemu nukuta emwemu, ebirala n'agatta 2 ku 3 bwe bityo. Bw'amala n'abuzingazinga n'akugamba kano genda okasuule mu kifo gundi, oba genda osema eddagala gundi okabye. Ebyo byonna byonna aba yeeyambisa ddogo. Kale alina okuba nga ono byakuwa bikoma ku kusomera, oba asomedde mu mazzi, oba okusomera gwe ng'owuliriza, oba okusoma nga akutte ku mulwadde mu mbeera ng'eyo. Ebiri emabega w'ebyo bikyamu, byaziyirisi n'ebifundikwa n'ebiki byonna byonna, genda obinaabire mu masaŋŋanzira. Ekirala alina okuba nga tuli ku warukuya omutuufu. Lwaki ndeese ebintu bino? Kubanga bayitiridde ennaku zino. Abakyamu n'abatuufu temulina bwe mubawula. Kati nze nkuwadde ekipimo kw'onoobetegeerera. As-sidqu wal amaana. Omuntu oyo alina okuba nga ayogera mazima ate nga mwesigwa. Takookera bigambo, kuyingizamu bigambo okunyumisa alyoke afunemu akasente okutusaamu ebyobulimba, ng'abuulira omulwadde nti nze mmanyi ebyakutuukako, kasita akugamba nti ekintu ekyo kyali bwe kiti n'ekiti, ndikukulaba wano, waliyo ono yakukolera bino yakussiza bugooni mu kitanda, bino wabuuka bibuuke, bino wakola bwoti, nze mbiraba. Aw maarifatu makaani sahir, oba okugamba nti eddogo mmanyire bwe baalissa, baakuloga awo neyakuloga eddogo lino yalissa wano, naye nga unless nga gwe omubuulidde. Kyawukanako omulwadde okumubuulira nti naliiva mu nju nembuuka eyirisi, oba nali ngeze mu ggooli kubijja okulima
nagenda okugirawo nti nga entaana ya muzeeyi eriko we basimye, bwe nasimawo bweti nendabawo ebintu ekyo kiba kiriko obujulizi, naye olyokugamba nti bakugirira eddogo balikola bwebati ne bwebati nga tutaliiyo, oyo ng'omanya nti be bali abeeyambisa amagini. Omujjanjabi omutuufu alina okuba nga atendebwa n'ekitende ekyokuba nti arrifuku bil marid, alina okuba nti mukwata mpola, asaasira omulwadde, ng'akolagana n'abalwadde abo abajjaza gyali birahma, nakusaasira walliini, n'okubakwata empola, n'okukuuma ebyama byabwe. Tajja gundi gwamaze okujjanjaba atandika okumwogera ku gundi bwe yali bwati ne bwati ne bwati, n'okuba nti tafeerya okuvvoola abantu. Oyo yali afa wano, nze nakola bwenti yomu owarukule omutuufu, kubanga bakimanyi nti ye yasoma busomi, Allah tabaraka wataala asoma okola n'amuwonya, kale ye takyewaaniramu, tewewaanira mulimu okutali gugwo, tasobola kyewaaniramu. Bwemulaba nga ali mu mbeera ezo ng'omanya be bali abakyamu. Omujjanjabi omutuufu, ensonga endala ekitende ky'okutaano kye tufunirako, alina okuba nga albu'd an istighlal maadi, alina okuba nga obujjanjabi bwe takulembeza byanfuna, nga teyagufuula mulimu nti mwafuna oyo anti warukuya mujjanjabi gwe mulimu gwe, eprofession. Kino alina okuba nga akikola just kuyamba bantu, nga tagendereddeemu byanfuna, ng'ebyenfuna bino bijjamu just kasiimo, kirabo, wabula si kukifuula nti tteeka. Bwe tugamba nti kirabo yaliwa yeeyo nga n'owobwereere azze nga talina kantu asobola okumusomera, noono alina akantu naye n'amusomera. Nera omusawo bw'abeera mu ddwaliro teyeeyambisa bizibu by'abantu n'obunafu bwe balimu okubanga ye ate mwafuna. Oli bamuleesobedde aliko ebijjini bamuloga, kakati ate omutuuza ekibanja, abo benjogerako ebakyamu. N'ekisembyayo yadde nga bingi, tuleseeko ebyo olw'okwagala bikwate. Atashkhis al hakim, kwe kuba nti okumanya eddogo lyennyini, olina okuba nga oli mwegendereza nnyo okwawula abaffe ono ekirimuliko ddogo, majini oba kintu kirala. Nga tukikola tutya nti omuntu bw'alwala n'agamba nti omutwe gunnuma, basooke bamutwaleko mu baddokita abeekebera, bamuggyeko omusaayi, bamukoleko sikaani, bakole ki, bwe birema byonna byonna ne byekweka, then n'olyoka otegeera nti lyandira eddogo. Wabula togendera ku ndowooza zo ne sitaani byekuleetera, ng'oli agamba nti nze nkulabiddewo, olutuusa wano netegeera nti baakuloga, baagira bwe bati. N'ekirala okweyambisa emu ku mbeera ezitera okutuuka ku balwadde be bajjanjabako. Omugamba nti lwakunnyonnyola obulwadde bwe bumuluma, n'ogamba nti ne gundi yajja yali nga bumuluma tayipu eno ne tayipu eno ne tayipu eno, bye twagenda okukizuula nga lyali ddogo, oba twagenda okukizuula ng'aliko amagini. Wabula bw'otobeera awo nti nze nkutunuddemu wano olukulabye nga ntegeera butegeezi nti ki eriddogo. Kale weeyambise abantu abaasomerera
ey'obusawo bakubuulire buno obulwadde bwa bulijjo oba bwa ddogo. Tusaba Allah tabaraka wa taala tugase n'ebyo tubireese kwagala kutaasa bantu baffe babaliddeko ssente empitirivu ate tebabononekera enzikiriza zammwe nga muddukira ebyamalogo. Ddogo nalyo litwale ng'endwadde endala ng'ebizibu ebirala byonna byonna Allah kyaba akuleetedde wabula kyolina okwejjanjaba ng'okozesa amakubo amatuufu agagalagibwa mu Isiraamu. Tusaba Allah tabaraka wa taala tugase naye. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.